gayo munangamba nti naku zino King Saha atambula na Lubowa aloli sino kwogera nenda muboluze ke baba naye nanga gayi namala nayongerako nagamba nti enfufu yekawuka ayaya ina kawuka tetuuke ku Lubowa nedde enfufu kakati amyusa amaaso bannajinja njagadde bagende olunaku olwaleero ku showground wagenda okuba leero naye nga gwawaana akumanyi ate kati bakugambye tuli eriyo kweripa ku muntu mbandi awo nakatandika okunywa ku mineral water ndaba balanga King Saha ngenda okulaba nga Lubowa atuuka nenga ennaku zino Lubowa ye King Saha kati nze abakoledde omwaka guno asooka ye Hajati yani Zuula yankolera omwaka owokubiri ate ono Kawundo Ronald Kawundo naye atuweereza omwaka nga tumwogeddeko nnyo ane Ronald Kawundo omugagga waffe saagala oswale kati tudde ku kino nze Uganda yawe nnyumira Abba Makasi kati by the way omwaka guno nja kweyita Lubowa Kyemba Abba Makasi oyongeddeko akukoledde Abba ankoledde Abba Makasi ankoledde kakati ne mama Kadaga yankoledde mama Kadaga tomuyisaamu ggaali kakati n'omulala ankoledde omwaka naye bannange nze omusajja asanyusa Ekyagulanyi Ssentamu si Bobi Wine ansanyusa waliwo kino ekiyimbi kyammwe kyayagala nnyo akiddemu yagaana ali busy nakiraga sirevu ye naawe ali busy Kyagulanyi ali busy sina levu y'oyo ali busy sirevu omanyi wane abantu abamu tebamanyi zirevu zaabwe nabikyo nze mmanyi revu yange nze mmanyirevu ya bagala kola manya kubana opposition leader akyasinza okukanga bukya Uganda ebeerawo Ekyagulanyi Ssentamu opposition leader akyasinza okukanga abaliko bukya Uganda ebeerawo naye wali ne President Museveni ekituufu kiri nti mukanzi naye yakanga banne kyakola takyakwata Bobi Wine basiba akwata bawagizi kati va ku ekyo njagala ojjukire President Museveni ng'ayingira mu nsiko bwe yakanga banne okuyingira obuyingizi wano ng'ajja kakati yakoze message eyagoni enkomerero y'omwaka naga nti eya police bond zino zimugabagabe ez'ejjenje bazannya kaki kubabbi bente ababi naga nti bagende mu kooti era bwenziramu okuwulira bagende mu kooti nga omukulu yenna agabye police bond eri ababbi b'ebisolo abo bagende mu kooti kooti ziramule neŋŋamba ate ze omusajja waba ayogera ze mwalina kyabalaawo enze yansanyusa nnyo yakulya nti edi muto yabba embizi asobola basobola n'omuvunaana nti yabbye embaata edi mutwe yabbye embaata era ali kuvunaanizibwa baganya omuwa bondi kubanga omukulembeze yagamba teri bya bondi ne President Museveni naye yansanyusa yayogera n'asika attention y'Abannayuganda nti nze yansanyusa nnyo ekintu kimu nti president we bava mu kalulu n'abanga si mu mativu n'akalulu weyesimbawo ku bwa president naye nga yalonda agenda obbubala n'omulamuzi kuguli omulundi ssebo ng'ajja teyali mu mativu era n'asalawo n'agenda mu nsiko n'alwana kuguno baamubba akalulu kuguno simanyi oba kati anaakola ati obeera agenda kulwana nabo akalulu miliyoni namba ne Bobi Wine ate sebo omusajja yali ku TV ng'ali serious naye nga kisoboka Bobi Wine oyo okubba obululu bw'omusajja oyo kisoboka President Museveni sipiidi gy'otuvuga banne nga nnene bwani akuwandikira script kanzireyo omuyimbi w'eggwanga omwana banne King Saha ayimba bannange ogamberera agenda abeerawa showground ali mu showground leero era kati abaana mwenna ab'ejjinja muno abaana b'ejjinja mugende mulabe ku muyimbi w'eggwanga olunaku lwajjo yakakasizza ensi yasinga okuyimba kati waliwo guno oguyimbi gwammwe oguyimba ebimba ebyekisirusiru gwayimbye nga buli omu agutunulidde bw'ati nga gulina abawagizi ataano ye gravity yabaddeyo teyabaddeyo gundi Katikkiro yamuwera bambi kakati yalaga mpisa anti akyuse mu nnyimba naye bane tubeereko siriyasi kati olaba olunaku lwajjo we mwategedde abayimbi abali siriyasi abantu be baagala Misa Kibwe yazze ne kiyitirira agundi ani ono si we NRM bintu abadde bya NRM abantu bakakasizza nti jjo abadde music Pastor Wilson Bugembe Nema ne tunyumye ebintu bino ye ngata tuddamu Salima
alaba nga oba tuli kubya abasiru alaba nga tuli kubya abasiru ajja kugamba eyo zina ya zina wamma nkiraba naye bannange njaga Katonda atuyambe ng'eggulu lye liri ku nsi kuno eri eddala ly'osuubira eri eddala lyebasuubira liri mu nsi onawulire kaakati awo eyabaliddemu akendo yabadde King Saha owokubiri mugana Bobi Wine yali erinnya lye ojja tuletere tabu egundi ono vibes something vibes zoko muveeko mugana Bobi Wine ono Dax vibes Mickey Wine yakubye surubada kati yakutte ekyokusatu pasa Wilson Bugembe wabadde obabala nabadde mbalaba eyakutte ekyokunasemakula era nze kusaba kwankoze obubi nabadde nogenda mu kyaki naye akubona kino ekiyimbi kyammwe kimuwaanawaana nakyo nakirabye nga kijja kusse tewali vibe wadde kati omuyimbi omulala yayimbye obulungi yegundi ono Fik for Micah eyo yali organized yakikubye kati ne katabani kange kamudura Fik for Micah very organized artist naye abayimbi benjogeko bawulira amaanyi gaabo Geoffrey Utaya naye yayimbye bulungi Aruna Mbiru yabadde atya naye yayimbye naye njogedde ku bayimbi bano abasoose abataano abakikubye ba misaaki eri omukazi negundi yakuba bannaye tuzeewo oluwombo sokolindeko genda tosobola fuluma studio nga tewulira kayimbi muyimbi wa ggwanga obadde ki